olutalo lwa Jenkins ne Spice Diana nagaana ddala okuluyingiramu kubanga Kasuku we nayogera ne Spice Diana ne manager Roger ate nenjogerako ne Kasuku my brother naye nambuulira position yaabwe so si kati ne binnemerera okubiyingiramu kwa bonna bakwano bange kati nvumani ndekani era singa teyabadde Kasuku osanga nandiruyingiddemu naye kati kulwa bulungi bwaffe ne Kasuku kisegeera Kasuku omanyi luno olutalo ddo lunnemeredde bwekyaŋŋambeera ku social media lwe luno olutalo lwesitasobola kuyingiramu ka saidi eno ndabayo Kasuku kayate neriyo Spice Diana kati neŋŋamba omanye ebintu bino kambyesonyiwe era nagamba Spice Diana wakola ensobi tosobola kuvuma abantu nga balya kuvuma Spice Diana ensobi yokka gye yakola kuvuma bantu nga balya kuvuma segedde kati oba obawadde platform eddoboozi no liyitamu owange kakati kyekizibu kyokka kye yakola Spice Diana lwaki wavuma abantu ng'okimanyidde ddala ba specialist mu kuvuma tosobola kugula lutalo kwaba abasajja ne kaliyayo bajja gisuula wali oyina kusirika kakati ofune ki okay buli lutalo lwoba oyingiramu tegeera kyofuna ne kyofiirwa mu lutalo lwa Jenkins ne Spice Diana Spice gwa luzinga bali tebalina byakufiirwa kati oyomba nabo lwaki abantu obavuma ba specialist mwekyo kati obanga obawadde ebyokola nze siga Spice nagasi nga wanneebuuzaako sandi kuwagidde at times you have to keep quiet to protect one your integrity two who you are firi ekyokuli bali tebakuvuma nako in fact mu submission ya Jenkins temuli linnya lyo Jenkins kyeyayogera yagamba bugambi waliwo manager ku Salama okay mpoziko Spice kyewaŋŋamba ekyemabega nti kuva mabega babadde bakusojja kyokka kyekirimu point because ebyemabega tetubimanyi but in this incident Spice you had to keep quiet notayogera but the moment kwoyingira entalo ezo ezirimu abantu nga bayina wano obudde bayina bungi sisubira nti Spice Diana osobola okukola live ku ssaawa emu 2-3 you don't have that time kakati owakudde olutalo ku bantu abayina obudde bayina obudde okulisaakingako era wange nti bagenze mu revenue bakebere ku mmotoka yo so at times the silence is the best answer Spice wali toyina kuvaayo kwogera it wasn't worth it kyali tekyetaagisa kubanga kakati obalaba bo bayina obudde bwotayina bo ba specialist mwekyo bajja kukolerawo Kasuku live bakuteeke wawooja muva batirali tosola bawangula kakati gwe amaanyi go gali wa Spice amaanyi go gali for silence no sirika ebyo nobirekera baki babuloga okisegera wandifunyeyo babuloga bo noba wa sente ne boogera gwe notayogera ne kati buli wojja mu ntalo ng'oyina following y'amaanyi oba weetadde ku minzaani kwa eyo following yo gye bagenda okukubisa okay Spice mu kwogerako waddidde following yo n'ogibawa kwa kati abantu bajja kulinda Jenkins kyayogedde
So why you get them? They are waiting for Jenkins. Enchaba labe Kasuku, luliba labe Sendi, enchaba labe Frank Antambi, enchaba labe Junior, that's how it is. Omuzanyo gwa social media. Ebiseera ebisinga silence. Spice wandi sirise. Nekati waba wadde platform ya amaanyi. And obatutte mu muzannyo gwe baagala. Because tosobola bakubira mu muzannyo gwabwe. Okwata otya ekyennyanja n'okitwala mu mazzi. Nolowooza ojja kuwuga okusinga ekyennyanja. So, owange. Alo? Mulindeko alina byakola. Nkitegedde ekintu ekyo. Bw'oba tunnalwana ntalo pimamu. Kwa Spice siraba kyofunamu. In this war you are losing. Ozimbye career yo. Spice tewetaaga publicity. Already established. Oyina foundation. Spice tewetaaga kwogera ku byokoze byeyogerera. Wakuba cricket over Sigomo. Spice you a brand name. Era onawulidde abagambo Spice ayagala mawulire ani akubba. Spice takyetaaga mawulire. Byakoze byeyogerera. Spice dana azimbye brand y'amaanyi. Gwe batukira okuwa obulango mwagama companies irato milk. Era mu bayimbi wano Spice dana she's a brand. Esente ozifunye ku myaka emito. Oyina Range Rover semo sibiri. Na udde abasirunga bagamba mbu yakagula. Spice yavuga dda Range Rover. Eno GRS yakubiri. She has money. Kati oyina sente, oyina career nnungi, okoze ebintu by'amaanyi ngoddawo ngoddamu ebyo Spice. Kukwata live nga bana bakazi b'okumezigo ng'otandika kuvuma abantu. Ekyakoze amawulire si bye baakwogerako. Spice you made the news to reply. Gw'okubaddamu kye kyakoze amawulire singa wasirise singa tewali mawulire. Oba okitegedde kye nkugamba. Replying them is what made the news. Not them talking about you. Kati wowe okitegedde Spice Kozesa Obwongo. Ako kabagezi bokka kenjogedde. Mu story ya Jenkins ne Spice. What made the news was Spice replying Jenkins. But it wasn't Jenkins talking about Spice. Embwa bweruma omuntu tegaba mawulire. Amawulire gaba nti omuntu alumye embwa. Akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Kakati nze Spice kola kye nakugamba. The best answer in life is silence. Asirise teyejjusa. Kyobula Africa kati tuyina entalo ze tulaba ne tugaa kati oba kati luno ndulwane nfunemu ki. Mu lutalo lwonna nga tuyina kyofunamu. Kati Spice bagenda kusasula sente. Nothing. Spice teweetaaga talkability. Ani atakumanyi. Spice omuntu atakumanyi mu Uganda era tajja kumanya. By this time bw'oba omuntu atamanyi Spice Dana era tali mumanya. So akati fa abasoma psychology Maxwell's laws of hierarchy bw'otuuka ku self actualization nga sente oziina erinnya olina abantu obayina otandika okufuna kye bayita diminishing returns. Gwe kennyini otandika okwekolako disservice. Some of you are enemies of yourselves. Mwe balabe bammwe. Notandika okunenya abantu. You are the enemy of yourself because oganya osirika. Keep quiet. Bw'oba oyagala okusobola social media sirika. Fa abantu batwogerako tuddamu buli omu.